Amateeka Alex Luganda okuva mu Ahamak Advocates ategeeza nti okulonda mu mateeka kuteekeddwa okubanga kwa mazima n'obwenkanya era nti abalonzi bavunaanyizibwa kyenkanyi okumanya obululu bwabwe engeri gye bukwatibwamu. Alex Luganda era atunnyonnyodde omugaso gw'aba agenti mu kalulu akabeera kalondebwa. Gwabwe wakulaba nti oyazze okulonda mu register mwali ojja Anet nojja n'ogamba nze nabadde Anet nti gwe erinnya lyo liriwa ne banoonya mu register. Kati bano ba agent bobeera nabo omulimu gwe kulaba nti oyo agambye nabadda era face ye efaanana ebiwandiiko byaleese akakonge kaleese oba national ID gyaleese nti omuntu yoyo n'okutunula nti watuka ku tebo eriko akakonge bamuwa akakonge kamu. Nti mu mateeka tebalagira mulonzi kumala kulonda ave mu kifo ekyo nti wabula galambika obuwanvu bwateekeddwa okuyimirira. So abakola etteeka bakimanya nti gwe akaluluko oba okalonze olina obuvunaanyizibwa okulaba oba kyewasudde mu box kibaliddwa era kivuddemu kubanga tokisuula mu box akalulu tebakasuula balonda tewasudde kalulu wakoze eki walonze so oba oyagala kajaminating era nga okalaba so teri kimenya tteeka singa abalonzi womala okulonda otambula mita 2. Ono era atulambulidde emirimu gy'omulonzi mu kalulu okuviira ddala mu kukakola okuviira ddala mu kukalonda mpaka mu kukabala. Ssemateeka eyakola etteeka yakitegeera nti n'abalonzi nennyini abalonda balina obuvunaanyizibwa okukuuma obululu bwabwe. Twalaba bagamba mbeera mita 2. So omuntu yenna oba wa byakwerinda oba wa electoral commission agamba nti abantu balina kubeerawo ate aba awambye ssemateeka. Munnamateeka Alex Luganda ategeeza nti omulonzi akola omulimu munene nnyo okuyambako agenti okukuuma akalulu. Ye munnamateeka Samuel Mulindo Muyizi okuva mu Alakan Company Advocates ategeeza nti abantu okusigala we balondera tekimenya mateeka era n'awabula abo bonna abali mu kugezaako okukyusa amateeka nti basaanidde okugagoberera. Singa luwe etteeka erigaana omuntu okubeerawo ng'abala akalulu mu kulonda kwokka kwe bakugamba nti olina kubeera polling station obeera distance wabweru wa polling station. Niwe kituuka okubala akalulu lwaki bakabala nga bakalaga abo abakalonze nti akalulu kamwe kaakano. So abantu bonna tekiri kasita okulonda kuggwa bwe kuti ku ssaawa 10 okubala ne kutandika etteeka terikukugira kubeerawo nga babala obululu. Libawuza be agent bakola mu budde obwa polling. Munnamateeka akigumiza nti kasita omulonzi abeera wabweru w'akaguwa aba talina tteeka lyamenye lyonna. Polling station kitegeeza akaguwa obudde bwonna osobola kasita obeera ng'oli wabweru w'akaguwa. Freedom of movement tefa lunaku lwa byakulonda ne ssemateeka n'amateeka gajjawo kwetaayiza mu kitundu kyakulonderwamu era wabaawo bulungi demarcations n'akaguwa kabeerawo. Samuel Mulindo Muyizi era atangaazizza ku buvunaanyizibwa bw'omulonzi mu kalulu. Obulaba nti nno abala akalulu ke n'okukwata omuntu omumenyi w'amateeka. So omuntu yenna gw'onaalaba ng'ali mu kukuyega ku lunaku lw'okulonda kumpi ne polling station ng'amateeka bwe gagamba kiba kimenya amateeka. Omuntu yenna gw'olaba ng'ali mu kugulya abalonzi ekyo nakyo kimenya amateeka. Ate olina eddembe munnayuganda okukola ku muntu olw'okuloopa oba okulaba nti olemesa omuntu amenya amateeka. Bannamateeka bano bwe batyo bakubiriza bannayuganda okweyisa obulungi mu kiseera kino baleme kwekalakaasa basobole okulonda abakulembeze baabwe be baagala omwaka ogujja. Anet Nakaibaale yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi.